Libadde ssanyu jjerere nga Rema Namakula anona Dr Hamza ku kisawe naye naye Rema Namakula tabadde yekka kubaddeko ne Evelyn Namulondo Babitusi bannaye kwegamba ng'ekiri awo era nga omanyi munnaye nti omuntu abadde yagenda Makka era munnaye babadde bamulinze ku kisawe ng'ennyimba ze bakoola za Mukama kankutendereze sebukwamma n'endala eky'ennyimba nnyingi nnyo era munnaye mu kaseera kano nsaba sigenda kubanga nkulwisaawo njagala nkuteereko zi vidiyo zino naawe okola ki naawe osobole okuba nga ozinnyonnyoka oba ng'ozootabuliro naye nga sinaba kutwala ku vidiyo zino bamesa vidiyo gimpereka like era nesaba mukwano gwe wena nakusubscribinga wano kuyinza Sylvia News nti subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kye mbateekayo kuba singa onyiga mu notification bell vidiyo oba ogenda zifuniranga mbudde nze buli gwemba naye buli mukwano gwange at least akimanyi olaba ne muganda wange ono saawa eno at least amanyi ebitende ebiri muki because I'm proud of it era mwebaza nnyo nensaba Mungu ate amumalire amutaasa abalabi bamanyi ne bakola ki ne batamanyi ate amuwangaaze edduwa zo zimusabidde wano nziramu nzire nensaba Mungu abeere ng'akola ki akkiriza ffenna abeere ng'atusaasira n'abaana baffe n'abazzukulu baffe naffenna abeere ng'atusaasira bakadde baffe nabo mbeebaza nnyo ak'ensusso nti beebale nnyo okubeera nga batukuzizza mu nkuza gye batukuzizaamu okubeera nga ensi nayo ekola ki etwenyumirizaamu ne musaba abeere nga Allah atuwangaaza ate bongere okulaba ku biki ku bibala eby'enjawulo Allahumma amin. So n'olw'obugambo obwo obutono saba munzikirize mbeere nga nkoma wano eno wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekiddako ndooza tugenda kusaala then mashallah ntwala omukisa guno okwebaza mukyala wange ono ate nensabira buli musajja ali wano Mungu amuwe omukyala gwawuliriramu emirembe buli omu amuwe mukwano gwe because for me she was my missing piece era ekyo nkyogera proudly. Oyo era edduwa zonna zisabye abambadde okumpi ate lisi erinnya eryo badde nga baliwulira ng'edduwa zonna zensaba nsaba Allah abeere ng'azikkiriza wabula kyesisabyeko kyakumugattako ekyo sikisabidde wabula nsabye Mungu atuwongere omukwano gwe tulina wakati wange naye tinanoonya emirembe Allah nampa emirembe nga njijja muki so ekyo nkimwebaza era musaba abeere nga atutambuza bw'ati namukoowedde Mungu amutuuse ku nnyumba ey'ekitiibwa era kyemmanyi lwakuba puroguramu yange nagikola abruptly naye ate nga mu mirimu gye mulimu already program ezo zaali zimaze okusetingibwa naye nga inshallah ekyo tekiriiko buzibu ekyayo okugenda ekyo tekirina tabu era omulundi oguddako inshallah tujja kuba tutambula naye.